teri makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Eyali omulema gwe nalabako, kati bwakumba naawe onyumirwa. Eyalina endwadde ey'olukonvuba, kati bwakyakala naawe osiima. Agenda nasaba, wamma naawe n'omusaasira, ng'ate okutemya n'okuzibula, amaziga ne gakuyunguka. Bannanga amadiini tulina ntoko, eyagugudde esaanya okusomwa, yadde ebibigwe bibanyokako. Mugende mugugudde birinazibwa, gugudde omugugu ogw'ebibi, jangu nawo n'obusuula, 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 omugugu ogw'ebibi, jangu nawo n'obusuula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Gugudde omugugu ogw'ebibi, jangu naawe onoogusuula. Omugugu ogw'ebibi gwe munnange mukwano gwaffe atulaba wagusuula, gwe yagusuula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Program byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Programu yakujjukiza, programu ya byafaayo, programu ereeta okujjukiza okukwasa ennaku amu n'ebyo ebitujjukira ebituleetera essanyu mu buwanguzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omwanjuzi wa programu byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga, Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Tukomyewo n'omugenyi waffe eyatutandikira olugendo nga batulumbye wano muwudde naku z'omwezi 12 Aprili 1978, Professor George William Kasozi Kikonyogo Lubuye, lecturer mu UCU wano mu Uganda. Kamusabe ababuzeeko era abakulise ennaku n'ebikujjuko bye muyiseemu. Sebo Kasozi, thank you for coming back again. Amina sebo. Hallelujah. Your friends bakwano go bakulinze. Amina. Nkama waffe yeebazibwe. Basebo ne banyabo abatuwuliriza era n'abatulaba, twongera okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Muganda wange Sunday Yusufu Mukasa Lubwama agambye nsomesa mu UCC. Sinakuzibwa kutuusibwa mu UCC, gweyagala okuntwalayo naye nze sinaba kwagala kugendayo. Nsomesa mu Uganda Christian University. Yes. Mukono naye nze nsomesa Kampala. Nensomesa ne mu Bishop Stuart University
Kakoba Embalala mutendekero ery'amateeka. Mukama waffe yeebazibwe. Naye era kenkyogedde UCC oyagala kuntwala mu mu myaka ngenda bagenda kuyita ate ovunaana emisawo kuba guli mu human rights. Kale sewo bannaye mukulike sekukulu mukulike omwaka oguwedde nze tuyinza kugamba nti eri akabbi kubanga sife tukola emyaka Katonda yagikola buba buvunanyizibwa bwo okubeera disciplined okwagala Yesu Kristo buli mwaka guba mulungi eri mu maaso ga Mukama. Tufunamu ebizibu here and there naye omwaka ogusinga obukulu ye Yesu Kristo Mukama waffe. Ye takyuka ye tatandikibwako ye ate takoma. Haleluya. Amina. Njagala okutuusa okulamusa kwange eri omusumba Samuel Sali ali mu USA. Programu eno emunyumira nnyo. Omusumba waffe oyo mwagala. Yesu Pastor Sali yatukolamu omulimu munene nnyo. Tuli twabadde ne Pastor Samuel Council na Mayanja. Mayanja bamwagadde nnyo. So ne programu zonna bazaagadde nnyo. Ne muganda waffe Joseph Rukansonga je tumanyi wano mu Full Gospel Church naye eri mu America Joseph Kamugisha yatuweereza audio nungi nnyo tuziteekateeka nga naye ayogera ku byaliwo ennaku z'omwezi 12 April 1978 yakuweereza obubaka bungi obubaka sebo mbosomyeko n'abaako byagala okulongoosa ate naye n'awubamu alongoosa naye n'awubamu naye nga birungi nnyo mujja kusanyuka nnyo. Enjiri ya Mukama waffe yawandiikibwa Matayo, Luka ne Mako bonna bawandiika naye ate ono waliwo kyeyateekako essira oli taataalikako ssira kati nga nze ekyokugamba nti waliwo abannaffe abalala abajjira mu motoka ate kwega sikyajjukira nti waliwo n'abajjira mu motoka kuba nze nzijukira bwe twatekebwa ku lwole ne tutwalibwa nze ndowooza nti bena bikoze abalala bajja kugamba nti batukutte jeeke twagendera ku bigere kati ng'oluganda Kamugisha ye bamutwalira ku ki bamutwalira mu UVS Toyota Crown. Yes. Sabo Joseph Kamugisha ne evangelist mukyala wo omulungi ennyo tubalamusizaawo. Good Day Forum sisobola kubeerabira ne bwe kiba ki Full Gospel Church abakkiriza Life Church amakanisa gonna Kawempe Bible Gospel Church amabulizi g'enjiri ne baganda baffe ab'Ennamirembe Cathedral ne Lubaga jjukira nti batwegattako nnyo okutulumirwa amina nga edwasi twaliteekako erya Kardinal Nsubuga erya Archbishop Eric Sabiti nga baga nti amini yaddo watuwa eddembe ly'okusinza ate kaakati lwaki otuwera kyenjagala okumanya bayibuli yagiwera Idi Amini bayibuli teyagiwera teyagiwera yadde waliwo obuzibu bwewatambulanga mu kibuga ng'okutte bayibuli ogwono nga nagwo gunaaba musango naye bayibuli baate bagiwera era ffe abasinga obungi twabanga ne bu bayibuli bwaffe obutono oteeka mu mpale naye bakusanga nga olina bayibuli leero gwe Sande Mukasa oyagala nnyo bayibuli zino ennene n'okalakala ne ku bayibuli ono gwe nga bajja kukukwata nga bakwata abo tewaliwo etteeka teryaliwo ligaana bayibuli naye nga bakukwata nga senga Eric Sabiti oba Kardinal Nsubuga yali akutte bayibuli naye baali mukutte tekigaana mwe mugenda mutandika okubulira enjiri ku nguudo kuba tebayagala enjiri ebulirwemu babeere mu kanisa eri mu makereziya mu makanisa so si ku nguudo Musumba Mutebi waliwo ne group gye yalina babakwata era balina bayibuli babatwala ewandegeya naye osi wewandegeya yali musajja mugezi nnyo yagamba nti munda getteeka Amini lyeyasiza eryaweza bayibuli nga teririyo funguawo wantu wendere Mukama yeebazibwe amina sebo ennaku z'omwezi 12 April 1978 babakongoziza babatuusiza Nakasero babajje mu kanisa wano oluvannyuma babayisako n'empi babakuba kaakati muli mu lujja bakusambye etteke osabidde abasajja bwe bayita nkeesa lukya genda maaso kakati andika bwe twabategeezako baganda baffe bannyinaffe baŋŋambye naye mmwe baani netugamba ssebo ffe tuli bakkiriza nimugaana okuwuliriza eddoboozi lya pulezidenti Idi Amin temumanyi nti ye pulezidenti wa Uganda tukimanyi ssebo naye lwaki mwakikoze saabaddamu njogera
ngamba mukama waffe yeebazibwe okutweta mu kifo kino kange oluno nsaba okuba mu kifo kino kifo okimanyi nga sikimanyi yemba ngamba nti mukama wange era nabano mbasabira kyavanga nti owa ffe baani otumanyi omusajja nga Luganda n'Abaganda baalimu mu kifo kino. Yes. Bwogamba nti ng'ayogera Luganda yali muki? Yali Muganda kale. Kale sijja kubanja yali Muganda. Kuba abantu bangi obogera Oluganda. Yes. Kati nangamba nti kale tusabire ffe bankeesa Lucha. Nengere ngati ojje ku mutwe otadde ku kibegabega. Nti ayi Mukama nsabira ne bankeesa Lucha bano. Bwe nayogera ekigambo nkeesa Lucha ngaze simanyi waliwo omusajja omulala eyandiye mabega nansamba olusambagere. N'omugongo gwaye gwe gwekaakamu yadde nalina obuzibuzibu obw'omugongo n'ensingo. Yes. Nengwa ku bannanga awo nga sikyategeera nakutegeera nengamba kiki kino nanjira olubatu lw'amayinja nendowooza nti bankoye essasi naye Mukama yanyamba teryali ssasi. Olwo no bengwiridde bannange Kabulu omugenzi ziwa naye omugenzi nze naye nkyaliwo Mukama akyandeseewo akyagala njogere ku bintu bino bona bo ne babanga abatalina kye babadde olw'entiisa yatuliko n'obunkenke bwe twaliko. Kakati oluvannyuma ne tukakkana mpola mpola tutudde. Kati omusajja kyava avaayo mu kizimbe. Omusajja ono alabika yali muwaalabu oba yali mu firisuuti oba yali mu Libyan simanyi bulungi. Bajjukize nti kati muli Nakasero mu luggya lwa Nakasero. Mu luggya lwa Nakasero awo. State Research Bureau headquarters. Kati omusajja kyava mu kizimbe ekyo ng'ayambadde kawunda suit nga gye nayambala ku luli era nagigula olw'ekigendererwa ekyo nga nejjukizenga abasajja bali baali bafaanana. Nali yali okujambala leero naye ne ngamba kankyuseeko. Kakati omusajja oyo kyavaavaayo alina empapula omuzingo gw'empapula n'ayimira mu kizimbe wali ku mulyango teyafulumira ddala naye yayimirira awo ku mulyango awo. Kati engeri gyeyayimirira awo abaayitangawo nga bamuyisaamu ekitiibwa kirabika yali oba akulira oba ze bayita operations. Yes. Kakati bwayimirira awo ne wabaawo nga bwe nakugamba ali n'andaba nga nkyali wali ali Juma Nasuru. Juma Nasuru Kasozi naawe okyali awo oli awo oli mu bano. Kati awo ali awo n'akola ki? Tujjukizemu lwaki ayogedde erinnya lyo? Anti omwami oyo twali tusoma naye. Okay. Muvuuka oyo twali tusoma naye Entebbe n'Amate Chadwick Memorial Primary School gye twasomeranga nga tuli wamu mu ssomero lyaffe eryo. Yali amanyi bulungi nga naye mumanyi bulungi. Kati kyava aŋŋamba yimirira nenyimirira. Kati mu kuyimirira okwo ne bamuyita. Kati bamuyita kati ebyaddako byo bye mbategeezezzaako bansambye olusambagere ngudde wansi. Kati bwe ngwa wansi awo Baganda bange nabo ne baba nga beeraliikirivu tetumanyi kigenda kuddako. Kaakati ne balagira wabaawo omusajja omu kyava agamba nti abantu bano bayinza batya okwepankira ku pulezidenti w'eggwanga. Mulete petroli tubookyeko balabe. Abasajja ddala baali bakitegeeza ne bamagamaga waliwo ebipipa drums bino ebyamazzi obimanyi ng'ebyamazzi mbimanyi. Ne bamagamaga ne baga nti ate wali mafuta ne baga nti tusuubira amafuta okuva ejjinja wiiki ejja ndoza ku lwokusatu oba ku lwammande oba ku lwokusatu wiiki ejja tusuubira amafuta okuva ejjinja. Kati Katonda yabaziba amaaso mu kifo kye twalimu waliwo emmotoka zaali zipakingiddwawo. Emmotoka zaali ziwerako naye nze ndowooza nti mu mmotoka ezo mwalimu amafuta. Naye olwokuba Katonda yagala okubaziba amaaso amafuta go tebaagamanya kuba ndizzemu agali omwo ne batwokya ne bakati wali mafuta. Kati balowooza ekyokukola kiki kye tuba tubakolera. Kati kye babasalawo ne bagamba nti kale kaba tutwale munda bagira batuggalira. Kati tuba tuyingira ekizimbe abasajja twayingira abakyala bo baasigala waggulu mu ofiisi gye baabaleka. Fe abasajja 10 ng'omu tukkirira naye tuba tuyingira ekizimbe waliwo omu ku bannaffe eyali azze alabika ndowooza ayita nabakukkiriza bulungi kubanga ekifaananyi ekyo Brother Kasozi tubajjukize ti Archbishop Eric Sabiti Archbishop wa Church of Uganda Eric Sabiti ne mukyala we. Yes. Yoyo nabo yaliwo mu 7 nga Amini awera amakanisa naye Cardinal Nsubuga genda mu maaso simu. Kakati tuba tuyingira ekizimbe ekyo waliwo ow'Oluganda oba yali ndoza tandaba kukkiriza bulungi ndowooza n'enjiri yali tandaba kugitegeera bulungi
kati natandika okuwogoloma akaaba era nemabega ko walinga tuli wano tuli mu lujja lwa church wano yakaaba natandika okuyita maama Maria otuyambe banenze sina mutawana ku Maria nyina Katonda tenulako mutawana naye ekikulu kiri nti Maria ono nyina Katonda si atulokola era bw'otunula ebyawandikibwa agamba nti mugende era Maria yali ava mugugudde owange yali twali naye kubanga n'abagenyi babatwalira bonna kati akabye Maria otuyambe kakati bambi alabika yetudda tanaba kunyweza njiri kati n'alowooza nti ayinza okusala amagezi adduke kati kyatamanya nti waliwo endabirwamu ennene ennyo bweti yes kati bw'aba bamuka bw'atyo omusajja twalitukirira oba waliwo yagezako kumukuba kyava agezako kudduka obanga walowooza nti ayinza okutola n'agenda agwa mu endabirwamu n'emusala wano alabika y'oluganda oyo bw'abanga si yeye waliwo omulala eyali akaabya ayita Maria atuyambe ne Maria teyakola ki teyasobola kujja kutuyamba okay kakati amafuta atulabye tegakoze eki tegaliwo kubanga mbanyumyako ne mukyala Mayanja Robina Mayanja akonfamingira ddala ebigambo byo nti banoonya amafuta okutooca nga muli awo nga tuli awo batuweemu ekyokulabirako sample kakati Robina ono akolera mu defense nga secretary okijjukira bulungi yali akola mu Ministry of Defense Bulange yes kakati banne bamusaagirako ndowooza yali tamanyi nti bintu biri serious nemmwe Robina mmwe twabawera mukyasinza naye yagenda okulaba kuwolunga ekintu kituukiridde kakati tujje mu compound tutwale munda kati tuyingira mu kizimba awo waliwo oluganda omu ayinza okubanga Robina Mayanja kati oluganda ono bwe tuba tuyingira muno ayinza okubanga si yeye akaaba ayita ninda ayinza okubanga ali mulala naye tuba tuyingira wano kagugumu kaka akangi kyava atomera endabirwamu teyagiraba n'agitomera n'emusala nnyo wano era twamala eruzira ebbanga etwamala eruzira kiwundu kyali kibisi katukiridde emmanga twakka levels oba amasa galinga 3 wansi mu kizimbe kati gye twasanga naye tuba tuyingira bwe tuti ku mukono gwaffe ogwa kono nga tuyingira wansi mu kizimbe ne tulaba waliwo omusomesa omu yali asomesa Kololo Secondary School tumulaba ng'alina amalevu era eyamutegeera yali Mbabazi Charles Mbabazi organist n'agamba nti omusajja oyo yali asomesa Kololo ne bamukwata ng'ali muki ninga n'amalevu mwangi nnyo segamente mwalimu n'abagenyi no bamukwata ng'ali mukomera munda twamusanga munda muli ng'ali mwamusangayo muluzira mu Nakasero wansi eri abeewabe nga temwamanyi gyali naye ng'ali kati ekikulu twagala ffe abavudde eno kati batwayingira bwe tuti tumulabye ali ku mukono ogwa kono fetuyingire tugenze ku gwa ddyo mu olukubo luwanvu kwegamba ekkomera lino lyali nga liriko nga mita ng'emu kitundu obugazi naye ng'ate obuwanvu ziringa mita oba 10 mita nga 10 awo obuwanvu naye obugazi eringa mita emu kati ffenna abasajja 111 ne batusindika mu kaguli ako akawansi kati nga twalinga 10 kati nga temuli mu toilet temuli muki abagala toilet abagala okweyamba nga bagenda eri ku nkomerero eri ate ng'eyo eriyo enkonge eyavanga mu Musulo eyavanga mu Mpitambi Kazambi nga kati tuli awo ebbugumu nga liyitirivu mwalimu n'amataala gano fluorescent tube amataala ago ag'amasannyalaze naye ng'ebbugumu lingi nnyo netubeera omwo netusaba nga netumanyira kumanya kiki naye tuba tuli awo saawa zaalinga 6 ogw'ekiro 7 twagenda okulaba omusajja omuntu ng'akkirira ng'atutuukako ng'ajja ku mulyango awo ng'agamba nti bulijjo mubaddenga mukaaba agatali makube omuntu oyo toyinza kumanya linnya yakumugamba erinnya lye kati mugambe kubanga bino byafaayo oba wooli simuwayidde omwami oyo namulabanga kubanga nasulanga kumpi awo naye omwami bamitanga Haji Birikadde muganda wa Kawere nasulanga kumpi awo Birikadde sebo
Billy Kadde oyo mulinako oluganda. Omulinako oluganda? Billy Kadde azaalibwa Balugave. Jjajjange Nabukalu yabeeranga awo Nakulabye Katende zone wa Yokana Katende nati Katende wa Nakulabye. Yawe Nakulabye. Kakati jjajjaffe oyo yazaala Billy Kadde. Yes. Kakati Billy Kadde ayingira atya mu nsonga z'Amini. Genda maaso. Kakati Billy Kadde oyo mwabamanyi Makerere Full Gospel Church. Tuli wano ku Makerere Full Gospel Church bw'ovaawo waliwo highway Makerere eki naye bw'ovaawo ka petrol station yawo ka petrol station oba ka Kobil oba kali ka Kobil oba kati awo ng'ovudde waawo we wali garage ya muganda wa Billy Kadde akyaliwo era President Idi Amin yamuwa ekisonyiwo yamusanga mu komera President Museveni President yensebo wange sale nga Amin omwagala nnyo President Yoweri Kaguta Museveni yawa presidential pardon eri Billy Kadde. Yes. Yali abeera ne muganda woyo Kawere. Ne Kawere bangamba ne yafa. Gala jawo. Era we yabairanga. Mu mulyango gwa Makerere college awo. Awo. Gala jawo ekyaliwo kati. Nze nabalaba nga nze ndowooza nti bali mu galaji bakola kozi yali mu kyaki mu state research. Era nga tewali ngeri gyasobola kuyingira wansi eri nga teyali mukozi wa state research. Tekisoboka. Kuba tewaliwo omuntu yenna akawansi eri okujjako nga ali musibe oba mukozi. Kakati Billy Kadde bwajje. Ayambadde atya yali mu kanzu nziyuka yali kanzu njeruyeru bweti. N'akakufira ku mutwe. Ak'Ekiyisiraamu. Oba ak'Ekinigeria. Ak'Ekiyisiraamu. Okay. Abatugiriza ne baganda baffe temugamba ntulumba busiraamu tetulumba busiraamu kubanga tulina baganda baffe abasiraamu bwe mubaamu nga muntu yayambala olugoye lwa kisiraamu bw'abanga yayambala olugoye lwa kirokole nga njagala olwogereko era bw'olina okulwogerako history terina project. Amiina. Genda mu maaso. Kakati Billy Kadde aze naga nti mubadde nga mukaaba agatali makube. Naye kaakano leero nno mujja kukaaba amakube anti bwe bayitangawo wano nga bagamba bakaba wowe nange nali ndowooza nti twakaabanga. No twakaaba okukaaba ebyawandiikibwa bitugambira ddala okukaaba mu Zabbuli mu ngero mu bitabo by'abannabbi okukaaba mwekuli. Era tetukinamu abakugudde tetukinamu nsonyi okukaaba amaziga ne gakulukuta bekka ate n'enseko bwezijja tusekera ddala agaba essanyu akukaabya n'akusesa n'akusanyusa. Genda mu maaso kamwaffe yebazibwe. Kakati Billy Kadde wuuyo atukudaalidde awo emanyira nga nti omwami ono gavana ono bulijjo abeeranga mu state research muno naye nze saamulaga nti mumanyi naye nga mumanyi wali omumanyi before ate mugagwa ngambe nti ye Billy Kadde nali mumanyi ye Billy Kadde awo namulabanga nga ani najjanga lokuki ku kanisa okusaba nkulidde mu Makerere wano wandegeya namulabanga nga abeera wa muganda waawo kati atutegeezezza nga bwe tujja okukaaba amakube. Naye kati musajja mulungi siyo Billy Kadde ebintu ebyo byonna nti akolako mu state research. Nze simusisinkanangako physically naye nga mumanyi nti mulinako oluganda. Tumusinkane tumuwulire enjiitu nga eri munnange Yesu alokoleraawo. Bwetegeka butegesi aliwo ayise wano awuluddeawo. Kakati oluvannyuma n'agenda ne tubeeraawo ne tusaba twasabanga mu Tanzi abasabanga no ne bakoowa ne baddamu abalala ne bako kati n'amaanyi agasaba mugayina nga oyinza obutabasaba ate okusiiba anti olunaku terunaggwako tukyali ku lunaku olwo tumazeeyo essaawa gaali 22 wansi muli essaawa 22 nga tuli wansi eyo tubuulira ku bakaabya amaziga tubuulira ku banakuwadde tubuulira kubeera liikiridde. Kakati ffennaawo sijja kugamba nti ono oli naye nzijukira nzijukira obulungi abandi okumpi abataali wala mukoddomi wange Adrian Lwama teyali wala era yali kumpi awo naye nga yabasaba nga basaba owooluganda Edmund Mugwanya asaba Musumba Mutebi nga asaba owooluganda Obedi Musumba Obedi nga bonna basaba Nyakayiru wange Joseph Nyakayiru nga yinza okumujjako okusaba Nyakayiru menye
bonna bino basaba ne tusaba twamalamu essaawa 22 wansi eyo mukozesezza amaloboozi agawaggulu mukozesezza bwama twali twogera bwama twali tusaba n'okusaba okuwamwanguka anti babakutte batukutte kati ate mpawo magombe gazza olulimi oye pasita waffe Mutebi bwe basanga ku kituuti ng'abuulira njagala okubuuza pasita Jotham Mutebi yali ayogera bubaka ki kigambo kye kyeyasembyayo asobole okusirika okulaba abasajja bwe babakuba emiggo kakati tusabye tugaa nti obama nakola kyati tukyataasa kitewo kyali kyakutaasa mpawo magombe gaza amakulu nti ne bwokola kino ne bwokola kiri eno ogenda kola ki ogenda kufa tuli bakufa yes ndi sirumanyi naye ndowooza kitegeeza nti ekintu ne bwekiba kirungi ng'okyagala naye kasita kigende magombe tekikyadda kale tugenze mu maaso kakati oluvannyuma essaawa nga 22 ndowooza enkeera obudde bukya batugyeyo wansi eyo ne batujjayo ne tujja waggulu awo ne batubala kati naye twava wammanga eyo wansi ng'abamu ku ffe twalina emibiri nga gitandise n'okuggyako olutiko olw'ebbugumu lye twalimu wansi eyo abamu okwebaka abasajja 10 kugaa nti akaduukulu kali baali bakakola emmese eno ogiraba obugazi bwayo bwe bugazi bwakaduukulu kali naye nga kawanvu nnyo mwe bateeka abasajja abo 10 nga kawanvu kati akantu kali ndoza kakusibamu abantu nga 15 naye ne bateekamu abasajja 10 mwomwo kati nga toyina weweebaka toyina era twasutamanga mu mpalo kati n'osutamako wansi bano ne bayimirira Elvis kati gwe sitama this is your time nabuga nti kadendeze kusatu ziweddeko kati Pastor Obed goddako bwe tutyo gasitama kasozi kikonyoko goddako nga tusutama mu mpalo bivudde mu bakyala eri nga mwina kyemuwulirayo bizimbe bali mu ofisi gye babaleka kati twawulira oluvannyuma nga batukuŋŋaanyiza babamu babata the following day nga Oluganda Namatende Oluganda Sister Lilibet Kibebere n'abalala babata ndoza Sister Lilibet Kibebere yalina abaana byasomanga nabo abaana banubbi byasomanga nabo wa ejindi ekibuli kati abo ndoza bamanyako nga nange ali bwe yali agenda okola ki ali gwe nakugamba ali alabika naye yali agenda kunkola ki kunta kati abamu abo babata ne babira n'Oluganda Katumba n'Oluganda Namatiti Samu awe babateera kati komakaawo aliose nayogera ku Oluganda Pastor Samuel Namatiti yawandika ekitabo kino era nkibajjukiza bulijjo The Nation Shakers era bali mu layini y'emu n'omusumba Professor Kasozi ne Council Sam Mayanja banyumya ku byaliwo nga April 12-17 naye mu peegi eye10 Pastor Namatiti ayogera a time of shaking ate peegi eyo 11 ayogera the church quakes the first band of the Pentecostal churches mu Uganda sebo bwona bamaliriza ekisanja kyo kino nga olugendo tulutuusizza nja kufunayo sande emu mpite omusumba Namatiti tukulamusiza nnyo musumba Namatiti program ogiraba bulungi okomewo otunyonyole ku peegi ezo peegi 10 ne 11 nga batuggalawo kakati omusumba Kasozi ono Professor Kasozi akuuma ebyafaayo kino kyekitabo omusumba Joshua Kamya Musoke kyewandiika ne Council Mayanja the church that fought Idi Amin emitwe gyabwe gyangerigeri goloya ekanisa naye kuba ebikonde ekanisa erwana the church that fought Idi Amin ekanisa erwana bobulira defend this kakati yes nti temumanyi nti olutalo lwammwe si lwa mubiri
your warfare is not carnal. Olutalo lwammwe si lwa mubiri ate eriyo olutalo olw'okunywa cyayi lutalo kulwana kati ffe nga ekkanisa tulwana mu mwoyo. Ffe Idi Amin twamulwanyisa nga ekyokulwanyisa ekyomwoyo kagamba omutwe guno guli ku mwoyo ekkanisa eyalwanyisa Idi Amin mu mwoyo sebo producer tetwakwata mundu tetwali mu byabufuzi wabula twali mu bya mwoyo. Ate nga bw'omanyi abakulembeze abasinga obungi naddala Idi Amin bwe babeera mu kulembeze omwo baba n'amaanyi agabateeka mu bukulembeze agabakwatira mu bukulembeze omwo kati ago ge maanyi agaki agensi. Munnaffe esimu yaffe bwe tunaakomawo tugenda kumukuumulako eri 0788 744 0788 eyokubiri eri 0200 producer nja kusaba otutwaleko mu namba 8 tuwe namba 8 eyo Idi Amin ng'afukamiza abazungu n'enkolagana ye n'abazungu n'oluvannyuma tujja kgendako mukuumula tulabe emiti emito gino gye tubuulira puroguramu eno balabe Amin yali ani nga tatta abazungu era nga abazungu abaga nti muneetikke ne bamwetikka mayiro ng'emu oba mitaazi ng'agenda akubajjango sebo producer bona ebifaananyi bya Idi Amin ng'ali n'abazungu n'enkolagana ye n'abazungu nga biweddeko tutwale butereevu mu bulango obutonotono ate otukomyewo tugende n'olugendo olw'ennakasero ne Professor George William Kasozi Kikonyogo Lubuye. Oyo Idi Amin omulabe bw'abufukamiza owange Amin yalina amaanyi yali journalist nga basekaga engeri gyamutunuliddemu giraba mulaba abazinya n'amazina abagani muzine yalina byasayininga waliwo abantu abaga nti Amin yali ategeerera ddala bulungi oyo yali ne Gaddafi mukwano gwe enfiira bulago abaga yakutte mu nsawo wali balayira wagamira the conqueror of British Columbia British Empire obwakabaka bwa Bungereza yoyo Idi Amin yali musajja musanyufu nga ebiseera bye teyeekalubiriza Idi Amin ne Gaddafi sebo producer ndowooza kakati awo abasitudde gwali mukolo kyogwo anti we yabatwalira eri ewaabwe mu nsi gundi Arua amala abayingize bali Arua weyayagala okutta omusajja ono nga muwadde sawa 24 eyamwandikako Cecil Hills oyo yimirizakawo oyo ye musajja bamuyita Bob Assos ye yawanga Idi Amin amagezi. Yes, Amin yalina siwuliranga bimuwa amagezi kubanga President Museveni alina abawa amagezi abawereranga 8 naye oyo gwe nawulirira yekka naye ate abamu kye batamanyi ate kye nazuula mu kunoonyereza kwange nti Bob Assos yali muwi w'amagezi naye ate mu kuwa amagezi ate yali mukesi wa Bungereza ng'aketta Idi Amin. Kaakati awo yali n'Omuyisirayiri Prime Minister Golda Meir era y'omu abo be batendeka Idi Amin era ne mu kuwamba baali bonna okuwamba Obote gavumenti eyasooka sibirinaako bukakafu n'abayisirayiri bakola kinene Idi Amin nga abantu bannayuganda basanyuka kintu tukirabangako n'amazina nga akuba dansi kona dansi mwana Idi Amin awo nga naye akona dansi kakati era yoyo Idi Amin waffe yimirizaakaawo kakati omuzungu amuli ku jjo gwe yali agenda okuwanika yali amuwandiseeko ekitabo kakati oli yali high commissioner yamuyita bukubirira okujja mu Uganda ataase munne sebo webale nnyo producer mukulu Innocent mukulu Matovu tutwaleko mu control room n'obulango butonotono n'oluvannyuma tukomewo tugende ne Professor George William Kasozi Kikonyogo Lubuye control room.
ekkanisa eri Makerere erimu amawanga Gugude TV, lighting your soul. Gugude TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Midland. Do you want your child to excel and remain rooted in a Christian foundation? Well, El Hanora Christian Academy is the answer for you. Located in Lubaga, Kabusu Road, we have a well-qualified teaching staff ready to take on your child in academics and co-curricular activities within a conducive environment. We also provide learning material and a balanced diet for all our scholars. A school van is also available for easy transportation. Registration is ongoing at the school from baby class to primary 2 and daycare from 3 months. Call us on 0772 424049 or 0706 056418 or 0772 414572. El Hanora Christian Academy, integrity with skills. Scripture Union Uganda brings you these books from their 2020 edition to help you read and understand the Bible deeper and better. Daily Guide for Adults, Daily Power for Youth, God and Me for Children, Chisumuruzo Luganda, Chishumuruzo Lunyankole Ruchiga, Echishumuruzo Runyoro Rutoro, The Bible English, The Bible Luganda, Lunyankole Ruchiga, Lunyoro Rutoro, Lugbara, Lugisu, and a variety of children material and literature books available at Scripture Union Nankulabye, after Nankulabye traffic lights, and other regional offices, Uganda Bookshop, Centenary Publishing House, and Namrembe Diocese. Call us on 0787 212 211 or 0702 703032. Zanya Posinga, recordinga, obodde mabega. Nyumirwa Gugude TV ku simu yo, tablet oba computer wonna wuli. Wasubidwa program yennyuvu tofaayo. Tu recordinga programs zonna okumala ennaku 2 ku Yo TV channels. Downloadinga Yo TV channels app ku Google Play Store, iOS App Store oba butereevu ku mutimbagano www.yotvchannels.com. Yo TV channels, recordinga, posinga, era onyumirwe TV ne radio mubuliwo. Gugude TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Gugude TV, lighting your soul. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo, bannaffe mwebale nnyo okubeerako mu bulangu bwaffe butonotono oba okugendako mu control room ne mufunayo amawulire ag'ebyobusuubuzi. Sebo Professor George William Kasozi twalina Council Sam musomesa wange yakola bulungi nnyo. Abaamerika bannaffe abali mu diaspora bamwagadde nnyo, Pastor Sam Sali, Joseph Lukansonga, Rebecca Kunuka, yes. Bamwagadde nnyo. Naye nno bwe yali ali wano nakolayo mistake ntonotono, nabalaga Idi Amin ng'agenze mu UN
nga ayogera Oluganda naye abantu baffe bano kubanga emiti emito gibeerako byetuyigiriza tuli basomesa bw'omuyigiriza ekifu kyatwala nabagamba nti Oluganda yaliyogerera mu OAU tekyali OAU kyali UN omwaka gwali 1973 nga sinaba kukomyawo Professor George William Kasozi katumala ogendako mu UN 1973 so producer number 3 Idi Amin speaks Luganda at the UN 1973 tekyali OAU kyali UN mu New York yagamba nti olulimi sijja kulwogera olulimi lwa mu Lungereza olulimi lw'Abanyunzi Idi Amin Dada ng'ayogera Oluganda. Mr. Secretary General w'amawanga amagatte abakulembeze abazze wano ku nkuŋŋaana y'amawanga amagatte baami n'abakyala nze nja kwogera mu Luganda kale ebigambo byonna bemaze kuwandika bijja kubasomerwa ne ofisi ya Secretary General wa United Nations kubanga nze nga kaddugala ate muntu mu Africa siyinza kwogera mu ndimi z'abanyunyunsi nze kati nja kuyita Mr. Khalid Kinene ajja kujja wano okwogera bigambo byonna bemaze kuwandika naye nga bigambo byange ebyo ebigambo bikulu nnyo ebikwata ku nsi za Africa n'ensi zonna eziri mu mawanga naye nga mba ndeetedde aba Uganda bansabye kubabuuza nnyo n'okubatumira nnyo. Haleluya aba Uganda basabye okubabuuza nnyo naye yali mutuufu owange omusajja ali mutuufu kwegamba nanga bwengenda yo saagala kwogera naye kuba Luganda Omurusha wabeera mu UN era ayogera Russia Omurusha bwajja Omuchina ayogera Luchina Omufaransa ayogera Lufaransa kali nami naye nagati ajja kwogera Luganda naye yatutunda nnyo bannange esebo Wow, yalina ebirungi bebe naye koga yakola ebintu birungi sebo oyina dakika 10 sebo tunyonyole Nakasero bwe yagenda Nakasero kiseera ekyo muganda we kyali kizibu nnyo nyeni nkugambye twamala essaawa 22 group eno eyaffe kubanga omusumba Mutebi ow'Oluganda Adrian ow'Oluganda Mugwanya omusumba Obedi ne ow'Oluganda Nyakairo basigalayo basigale Nakasero fe ne batwala wa ne batutwala ku CPS nenga tunava ku Nakasero wano kankolageko katono wano tuwe ku mbeera gye mwalimu mu kifo ekyo twamalamu essaawa 22 nga tuli wansi eri jukira nti baatukwata olunaku olw'eggulo tetulina ke tulidde abamu twasembayo okulya ku kyemisana kyetwasembayo okulya oba ne breakfast kyenkya kyetwasembayo okulya tubadde mu kanisa lwo tetulina ke tulidde tumaze essaawa 22 wansi mu mpuku wano babakutte essaawa mmeke Makerere basaaza ali 9:10 awo 10 kitundu awo enjala yaliwo yali amaanyi mwali mufumbye wano e Makerere owange waliwo abaali bafumbyewo emmere naye tetwasobola na kugirya tetwagirya kati tuli awo ekyasinga emmere tekyandibadde kikulu oye Makerere Furugoso kyaki ekanisa yaffe enkadde abakristaawo twamanyira okusiiba eyagugudde genda maaso abakristaawo twamanyira okusiiba n'olwekyo nti ati kyali tuyisiza bubi naye ekyatusinga okutukola obubi nti bwe butanywa tuli wansi mu mpuku eyo embugu muliyitirivu ennyonta enkalamata ng'etutta tuli bubi kati tuvaayoko wansi eyo batugyeyo balagaye muveeyo tulowooza bagenda kututta katudda wansi ne batandika okutukyomera we nalabira abampi n'abawanvu abali mu state research twabeera nga Kampala Road awo nga tulaba abawala abalungi abawala abanyirira kozi baali bakoze ba state research bangi n'abamu kati mwebali abamu mbalaba abamu bakoze bakaddiwa kubanga tegigenda bakulu naye n'abamu bali mu bifo bya buvunaanyizibwa mu nsi ezimu wano ne ku miriraano eyo gye bali naye nga bali mufe wano mu state research mwebali neffe ng'abakristaayo tetubalinaako nnugu ffe tumanyi nti Katonda waffe yatununula yaddewo bagezaako okutukola kyonna kye baatukola naye Mukama waffe yakola ki tuze Nakasero tuli Nakasero tuba tuli Nakasero awo abakazi
ne badda mu madirisa kuba tuli wansi wano ne badda mu madirisa wali ne batandika okutukyomera naddala bannyinaffe mwe mwanoonya ki mu kanisa muno temwalina basajja bwe muyinza kufumbirwa kali bo balowooza nti abawala bajja mu kanisa kufuna baki batujerega nnyo ne batujerega leero kugambye nti batuyisaamu nnyo amaaso amannya ge bayita abalokole naddala ne kanisa ya Wudde abalalu abakaabi abasezi abakunguzi abawogganyi abakubi b'emeekuulu n'emisomo gyalema batuyita mu misomo gyalema batuyita misomo gyalema ssebo naye ng'ate tuli bakase amiina genda mu maaso kakati batwogeredde amafuukuule n'ebyo byonna ffenna nga tetwabaddamu twasiika busirisi nga tumanyi nti katonda waffe yalwana entalo zaffe nga tumanyire ddala nti tulinga emmunye y'eriiso lye tuli munye yaliiso lye tuli munye yaliiso lye era katonda tayinza kukkiriza muntu kukola maki ku munye ye kati tuba tuli awo oluvannyuma bamaze okutubala batubala batubala kati ne batugamba tugenda kulinnya emmotoka batutwale kuki tebatubulira kye batugenda kutwala naye batugamba tulinye emmotoka kati tumanyi kiki kiddako ne tulinnya emmotoka zaali ssaawa ndowooza nga 12 ennyonta nti nkubuulira ennyonta ng'etuli bubi tulinnya emmotoka netuvuga kati ne batutwala ku CPS Central Police Station kati batwala ku Central Police Station ne batuteeka mu lujjaawo so baateekangawo ebimotoka bye bakutte bi DMC era ne mu kitabo kino byogerako dangerous mechanical conditions emmotoka ezaalinga mu mbeera embi ennyo etakkirizibwa ku luguudo dangerous mechanical conditions ezibira ku kifunvu kati ekintu ekyo no mu byomwoyo no waliwo ekyenayigamu nti baatuteeka mu kifo ekyo kyebayitanga dangerous we batukubiranga emmotoka zebayitanga DMC nga naffe ndowooza baali balowooza naffe twali DMC twali mu dangerous mechanical condition kati batugyewo batutwala eyo kati tuba tuli awo ne batukkiriza okunywa ku mazzi ne tugenda ku taapu twagendanga mu mpalo ono we yagendanga n'anywa n'akomawo n'oli n'agenda emabega awo waliwo taapu naye oli ose n'oyogera ku taapu okimanyi nti amazzi ag'omulembe guno mu taapu teganyweka naye nga osobola okunywago mu taapu mu biseera biri amazzi bagalongoosanga bulungi nnyo nga gaba malungi nnyo ga mutindo gwa waggulu nnyo era ng'osobola ogajja mu taapu n'oganywa bunywi butereevu abali mu mulembe guno mukitegedde osobola kunywa amazzi ga taapu kubanga tebagatereeza bulungi n'emirembe giri egyenkaaga ogenda bugenzi ku taapu ng'okugirasiyo ng'okuba kumumwa bulinga onywa kusoomoza kw'amaanyi kakati munnange tugenda awo tunywa amazzi mpolampola kati waliwo obuvubuka obwa state research buzaawo bututunulidde butubuuza bino butubuuza biri kakati akamu mbanvu okunywa amazzi kyekava kanga nti yo stop oli wano ku kisaawe wano Constitutional Square ku police Central Police Station wenyini awo nyini wetu kugali waliwo ekisaakaati so kati waliwo ekisaakaati awo we bakuumiranga emmotoka ezafuna obubenje emmotoka ezirina obuzibu emmotoka ezirina obutawaana bwonna awo we bazikuumiranga kati naffe ndowooza bali bagamba nti twalina ebizibu mu bulamu bwaffe nga tulina okukola ki okutereezebwa oba balina okutuwamba kakati nga bwe nkugamba nti awo twafuna omukisa tuvudde wansi eri mu bunnya mu mpuku empuku eno nga bwe nakuga yali mpanvu nnyo nga okam emirundi ng'esatu wansi levels nga 3 niwe enzikiza yali amaanyi we twavirayo ng'ennyonte enkalamate tuli bubi enjala yali etuluma naye ng'ekyasinga okutuyisa obubi ennyonta enjala kati mbanvu okunywa amazzi kyenva nsanga obuvubuka bubiri awo ne bunyumiza stop kane bumbuza nti who are you nembugaza I'm George Kasozi where do you work nembategeeza nti naye nsomesa ku Bashir High School awo kati kyebava bambuuza wakagenda mu America emirundi emeka nimuga sigendangako mu America nesigendangako mu America
wakasomera university za America meka naye sinatuuka na mu university naye sigenda nga nko mu university yeso naye namala wali bunabbi bwali bunabbi Kamanyi Katonda aleeta obunabbi mu ngeri ye Mukama yeebazibwe yeso naye nga nali emyaka egy'emabega nali nsabyeko okugenda mu Oral Roberts University owagimanyako Roberts namanya nnyo mu myaka gy'enkaaga bwati abasajja bano lwaki bambuuza ebya America lwaki bambuuza oba nasomerako mu America lwaki bambuuza oba nagendako mu America lwaki kakati baba bambuuza ne batandika okunkyokya kunsikasika kakati bansikasikaawo owooluganda Joseph Nyakairu alaba kale owooluganda Joseph Nyakairu bw'alaba oyina ku kifaananyi kya Joseph Nyakairu producer agenda maaso Joseph Nyakairu bw'abalaba omanyi yali teyerya ntama bw'alaba nga banchonyachonya banzize eno banzize eri kyava ayimuka naga no you can't do that mutegeera tata wa Miriam wange kabagenyi wange yangata teyalabako tata we yamulabako baana bato nnyo kakati yamulaba yamutiya kakati Nyakairu kyavaavaayo n'abagamba no you cannot do this to my brother no abavubuka kyebava banta kati ne balandukira ku w'oluganda Nyakairu bamukutte bamusise bamuddamu gwakubiri ogwa trumpet guli jukira wano ogw'okukanisa egwaggwa mutuusa ekyekiro ekyeddako ekyaddako olunaku olwokubiri njagala bakitegeere buno lunaku olwokubiri olunaku lwakubiri kakati Nyakairu azeeya yali agenda kuntaasa kuba Nyakairu ali mukwano gwange nnyo kati antaasa baleme kunja kati nze ne bandeka era nza Mukama yagala bandeke ne bandeka kati ne badda ku Nyakairu bamutwala nga talinnya ne bamukwata nabugi simufunguze omuyamukwata eno ye muganda waffe Evangelist Joseph Nyakairu yali wakati awo wakati ye taata w'abaana abawala abafumba abalungi Mariam Kabagenyi ne Kana ne mutabani we ali mu America oba David Steven webale nnyo producer webale nnyo webalire ddala nze bandese bakutte Oluganda Nyakairu ekyo kiwumbewumbe mu ddakiika bbiri bamugise kati kyebava bamujja wano wetwali ne bamuwalawala ne bamutwala ku madaala ga CPS kati baba nga talinnya kati baba bamutwala ku madaala ga CPS abasajja bano baali batemu nnyo baali babi nnyo omusajja kyavaava munda mu CPS mu polisi si bweru naye munda ng'ali mu uniform ng'akutte enyondo hama kyava ajja n'atandika okukuba Nyakairu mu kifuba yamukuba enyondo ezi 2 Nyakairu n'agwamu amaanyi naye kati g'omusajja atalwanya awo Nyakairu yalina obulamu yamukuba enyondo 2 mu kifuba wano naye Nyakairu yalina obulamu teyafa Nyakairu naye amaanyi gamugwamu ne bamuwalawala ne bamutwala muki munda mu Central Police Station ebyaddako saabimanya kuba asaaliyo naye Nyakairu yanyamba kubanga yali bali banduza bali bagala kukwata nze oba bali bagala okucunya naye ate Nyakairu nakola ki nabeera omutango gwange nabeera saddaaka yange haleluya kakati ku Sunday jja otubulire ebyali ku CPS katono naye njagala otujjukizeemu katono statue tale nga bwe instrument eyawera amaka zaalinya zino zaalinya jukiza oyo statutale etteeka oba amateeka Idi Amin gavumenti ya Idi Amin ge yakozesa bakayita decrees ge bakozesa okuggalawo amakanisa amapentekote kakati etteeka eryo lyasookera ddala bayitanga statutory instrument number 63 of 1973 eryo lye lyasookera ddala eryokubiri lyali statutory instrument number 11 of 1975 eyo nalyo amakanisa gye lyawera
kugamba buli teeka buli statutory instrument eyina amakanisa omugigi gw'amakanisa geyawera olwo tetulina bakujja abasooka mu Uganda kakati mu 7 niwabawo statutory instrument eyokusatu eyo no bagitanga statutory instrument number 15 eya 1976 yes eyo nako enamakanisa geyawera nga mwago mwalimu ne yabasiramu Ahmadiyya kozo ulinekanga uli anti n'abasiramu baba amini nga yali mukambwe netete abasiramu netete nabo bali bakoze iki nabo babawera kale kakati ezo sisatu kati eyokuneeno ye yaffe era bagitanga statutory instrument number 76 of 1977 jidde mu mpala nga botunulira mukwano gwoyo eyatuwera gugudde statutory instrument number 76 of 1977 eno no yawera amakanisa 27 nga ne Full Gospel Church mweri ezo ge mateeka ana ago Idi Amin ge yakozesa okumenya n'okuziba n'okugalawo amakanisa amapentekote mu Uganda. Bwe tunakoma ku sabbiiti ejja sande ejja tujja bazanyira eddoboozi lya Idi Amin nga asaba Kabogoza Musoke okuggalawo amakanisa ago kugamba kino tukikola tukidingana oli eyasuba eddoboozi luli addemu aliwulire mukwano gwoyo talina Yesu Kristo oyo omulala mulwadde omulala alina bizibu bya ssente ebyentambula ebyokuweerera abaana omwaka oguwedde gumuyisiza bubi ayingidde mu mwaka omupya ayagala Yesu Kristo baako kyomubuulira n'oluvannyuma musibule ekigambo kya Mukama waffe ekigamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri alijja eri kitange okujjako ng'ayita mu nze bw'obanga oyagala obulamu obw'oku nsi kuno n'obulamu buno nga buweddewo obulamu obw'omu ggulu jangu eri Yesu nze namusembeza nali nkyali muvubuka naye n'emyaka 21 we nakkiriza Yesu mu mwaka ogwa 1975 mu Septemba 1975 wano mu kanisa ey'enjiri enzijuvu e Makerere nenzikiriza Yesu ne musenzanga omulokozi wange n'okutuusa kaakati sejjusangako Yesu ankoledde ebinene bingi kubanga tenga teyali Yesu sandibadde kyendi kaakati bwe ntulira gye nvudde ne mwempise na wano kibadde kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo awunya Yesu Kristo alokola Yesu Kristo ajjawo ebizibu byonna amina Mukama waffe yebazibwe amina kaakati lwobasibudde otyo okomawo ku sande ejja sebo bonaabo mpise sebo sinoonaaba otyalina for weeks endala nga kale sebo nja kujja sebo tweyanziza nekatuleko ku mukyala wange n'abaana bange zawedde Timothy Chikakalubuye ne Priscilla Tendo haleluya sebo tim enkyankuleetera emmotoka yange emenyesa amagulu zimenyeka sebo nyikuleetera ngenda kufuna kadenge ejo gireeta kadenge kana akagisitula egireete mubadde bawuliriza balungi puroguramu byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gyenkaaga mwajuzi Sande Yusufu Mukasalubwama ebeerawo buli lwa Sande essaawa 3 twebaza gugudde Full Gospel Church eyatugemulirira era etugemulira programu eno programu nno yeetaaga sponsor programu eno kooli keera enkya ku Sande nga teriiko guliba musango gwo kubanga togisponsorinze jangu olabagane ne gugudde administration obaga nti banaye programu ndi mukutya kwerere programu ngisponsorinze buli lwakubiri essaawa 3 ez'okumakya eddamu mubadde bawuliriza balungi abaagalwa abesimbwa ate abanyumirwa programu eno banaye buli bensanga bonna programu bajagadde n'omusumba wantu ate neyagiraba musumba wantu ate bwatalaba eno musumba waffe tukutumidde ssebo bw'ofumba ate n'otolya mmere gy'ofumbye Mukama akukuume omuntu n'agenda mu kiyungu n'afumba ate bino byabali byankaaga ffe tebitukwattagivaako era akwebaza nnyo yeebaza nnyo omusumba Samu Mayanja kanso Samu Mayanja amina haleluya Mukama yebazibwe mubeere bulungi musule bulungi weraba amina
abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika yesu akuyita agendayo olabe olaba n'ekiro bannange ekiro eri tekirojjeka eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima agenda nasaba wamma naawe n'omusaasira ng'ate okutemya n'okuzibula